investor bwedanga nkulinze. Uganda is so beautiful. Wewe bali kusema investor. Yegwe minister w'ebyensimbi finance. Njagalo jiko akabuuza. Ninze minister w'ebyensimbi. Okay. Hey, kali. Ngenda ku investing. Wewe bali. Obali business. Ngenda ku investing. Hey. Aha, sente. Okoze otya tunakutegeera. Tunakutegeera. Toyina kyolabye. Tewali kirumu. Anti kyendiko. Muno temuli kirimu. Temuli mu kirumu. Eno deal. Sigwe minister w'ebyensimbi. Yenze kenyini. Eno deal. Deal ki? Soma tulabe. Soma tulabe. Kakati. Ngina ba investingamu obuwumbi Lunana. Oh, that is good money. Naye omayika that's a good money. Sizze nazo. Yes. Deal ene liweti. Gavumenti yamu munneewolere obuwumbi Lunana. Mbubaseemu ba investingemu. Okay. Kati nze njozeemu. Okitegeera investing wano. Okay. Era kati kano kako akasente gwe minister jakateeka omwo. Mungeeta kuteeka kasente. Kaka lindako. Mbadde nerabira. Onansonyiwa. Omanyi nakatuuka mu Uganda. Sinabitegeera bulungi. Naye nfunye ekizibu. Omanyi nti ekituufu kiri nti leero siina wakusula. Nsaba kunfunira ewokusula nga bwe mba investingamu. Kati ngenda kutwamu mu parliament bakiteeseko tulabe nga osobola okufuna ennyumba nga ffe tulokujisasula. Kitegeera amazzi ngerimu amazzi n'amasanyazi emmotoka tugenda kuwa entambula eyo. Kitegeera pozi engeri okugenda okukola wano okubeera okuteeka wano oluguudo lyo oluva wano okugenda mu kibuga olwo tugenda lukukoera obe nga toyita mu nfuufu. Tugenda tukoere ngenda kiswa mu parliament. Neaza Uganda ebeewo.